sigala mu Kampala ng'omanyi bulungi mwenye muganda aganti ekintu lenyana kiva mu kibeere sigala mu kibuga Kampala naye ng'olatta bulasi kubanga omanyi ku busente bwo obutono obwo bwofuna mwana wattu n'ekino ekyama abaana baffe abawala mu Kampala abasajja bagenda kubeebakairako bwereere because ne bw'otaba mwenzi ne obabbaawo omwagala otya olwa demand ogenda fuuka malaaya kuba omuntu yenna omukazi oba omusajja eyeetaba mu extramarital status oba practices olina omwami ono newe gatta n'oli ne bobo bakuula bukuuzo ojja tuuka obaagale because toyina ki sente kati nze nkugamba genda ewammwe obeeko k'otandika yesu obeere mu kibuga kati ate mmwe abava ebweru w'eggwanga abali ebweru Saudi luddawa muyingire ebyalo miliyoni 2 bw'oziteeke bw'oba tunafuna kyazikola mutopapa soko oziteeke ku akawunti ofumiitirize tolowooza ofumiitirize okole research ogambe kiki kye nsobola okukola omuntu bw'aba n'ebikolo bya bogoya 1,400 n'obiteekako amaanyi g'omwaka gumu oba omaze okufuna ssente bino bye nkugamba mukwano gwa nsimubalaze ali mabega ku kamera be baana be twaleka nga bakoma mu P6 nga tusoma nabo ne bali bulungi otusinga batobera mu nnyanya mu matooke ne batoba yaweewo musingo kwambala obulungi nazze neevuga n'okwevuga naye amazima gali bwe gati fwe tudda mu byensimbi simuunya so omulaba oyam kati kikino bakiziika na taga kikino bakiziika ne kiddamu ne kyambuka kati wuno ayambuka kati era bwadda baddemba muziike kati wuno yabaze kati bino ebijanjo bye tukuuma bino obutiribiri okuuma misana na kiro oli bwayingira mu katono mu nnimiro nasikayo kimu bwati aba akubbi waloona n'omulaba sikugambye oddeyo olime vanira bw'owulira omusobola genda omulime naye sooka ofumiitirize kiki oyagala okukola oyinza okuba oyagala kulima byennyanja kulundo bankoko kiki oyagala kiki owuliramu emirembe ewammwe ki ekiddayo ki ekitambula ggwe mbwongo obwo nebeera ne financial backup va mu kunenya abantu va mu kuvuma abantu abakusinga dokita ti osobola okunvuma naye tosobola kuyimirira wenyimirira nkeera ku makya n'enkola emirimu egy'emisana n'engimala n'enkola egy'ekiro gwe nga weebase ndi ku kompyuta nnabyenkola nenebakamu essaawa 2 nina okugenda ku kyaki okusaba nina okugenda ku BBS nina okugenda wano nina okukola comedy nina okunoonya kino nina okukola kiri nina okunoonya ssente bera naye mbikola kalabe siriimu yakaluma nedda nkyalowooza gino emyaka gya ssente ababo bali babeekuba kawunga nga bange beekuba migaati so ebisikirize bye bino byolaba kyokka ate mu vanira omwo mulimu ekyenjawulo ate kyaffe kye tulinamu mulimu ndiizi mulimu bino bikivuuvu kuba tebali kitugaana kubisimbamu mwebiri ezo nazo na income generation nti maama wange tasobola kubulwa ekitwavuwazze nnyo abavubuka nkibabuulire famire zaffe financial backup ekuyambako nti kyekivaamu akasente akakuyambako ku bulwadde bwa maama n'abaana ba mukulu oyo abatasoma naye bw'obeera nga bali ku musaala gwo gw'ofuna ku mukaakeedi wa kalimo kokookola ogenda kubeera mwavu kyokka ate enkya ojja kubeera musiru mu maaso g'abantu bundi ng'alwe Kampala akomyewo yenna tayina kantu kumbe sente wazima ne jinga bubi sente ze tufuna mu buvubuka abeera capital twetandikirewo emirimu gyaffe bw'oba obadde mu kiyumba Saudi Arabia osobola okudda ewammwe n'olima ebijanjalo ne weewaayo omwaka gumu ng'oli mu kyalo n'odda ku kibuga oba okyagala ng'obbulukuse. It's good. You see? That is it. So, nze Dr. Tamale owa 7,000 plus move ahead. Abantu bonna bwe twawandiika tuli registered, temweraliikira, temudda ku bantu beboogera, abantu bali negative. Negativity esinza okwonoona eggwanga lya Uganda. People are so negative. Omuntu abeera onaga wakitu kifiirwa oyambuulira ki? Njagenda mpulirize lumbuye. Kale wuliriza lumbuye. But time tells, and lifestyle is what you do in the morning and when you are going to sleep.
is how you manage time. Time is money, time is future. Time is tense. Time bye biseera. So, sagala dai no ni singa namanya gende wa mubeko kyotandikawo. Nze Dr. Tamale fane wange huyo nze gwe nsobola okulima abalala balime bamwanyi kyo yagadde kyonna mukaba bakuume twebaza nnyo abantu abatuyambyeko bonna omukulu Gashumba Eddie Kenzo omukulu bya Ruhanga Moses akola ku State House omukulu Amis Kigundo wa Hamu Agro Process eyo tugyesibyeko baba nze Dr. Tisi kulimba ewali omuntu gwenda batambula gwentambulirako nze ntambulira ku muntu akola ki atambula gwe goberera boyagala okugoberera nze ngoberera bansinga nkugambye omusajja ayagala abantu mind ze zikyuke nange Dr. T nyumirwa nnyo nga muvubuka munnanga alina sente kati tukomayo wa mukulu Hamu Kigundo we are coming back we are coming ate tajja tugoba nakugambye nakubadde valira kye kizirime ekisinga ebbeeyi mu Uganda leero bakubyogere ne palapase vanira kye kirime ekisinga ebbeeyi mu Uganda leero era abakitema oba abaawulira ebigambo nti vanira agw'ebbeeyi baba firiza bufiriza nankubadde olwalero mu ggwanga lya Uganda vanira kye kirime ekisinga ebbeeyi vanira alina emirimu ebiri emikulu egisobola okumukulemesa ekisooka kwe kutundula kubanga vanira buli kimuli ekijja osobola okukitundula kati olwalero ffe ennimiro yaffe ennene nnyo abantu bangi abalina ennimiro kati ennimiro ng'eno eyange okeera ku makya ng'erimu ebimuli 4,000 kyokka buli kimuli bulina okukitundula mu ssaawa 12 ate waliwo ne possibility nti ekimuli ky'otundudde ku ssaawa 12 n'ekitundu kiyinza obutakwata ekitegeeza nti olina kukitundulira mu budde kigaana okukunkumuka batundula bwe bati vanira omusika bwoti muno munda mulimu akantu nojja okwata ekikwanso oba empiso n'okasika bwoti ne kambuka n'onyiga tonyiga nnyo ate koonoona onyiga mpola n'ojjawo ekyo ekimuli kiba kigenda kukwata kati guno gwe mulimu omukulu mu vanira kubanga nga bw'embala ze wali engeri gye bamusimbamu kyangu nnyo ebirala byonna byangu naye omulimu ogusinga mu vanira kutundula kubanga ojja kusanga nga wano waliwo ebimuli 10 wano waliwo 10 wano waliwo 10 wano waliwo 3 ne tugenda ne kubikola ebirala nga buli kikolo kiriko ebimuli 10 bw'oba olina ebikolo 10 nga buli kikolo kiriko ebimuli 10 ojja kwesanga waliwo olina ebimuli 1,000 ate buli kimuli oteekeddwa okukitundula n'obwegendereza bw'otakitundula bulungi kati buno bonna bwakongokako kubanga omusana gubadde mungi enkuba eruddewo okutonnya eno ewaffe Masaka omusana ne gubukongola bino byokka bwe bwakutteko n'ekino kyentundudde kigenda kukwata kuba kati enkuba yazze ngenda kubalaga omulimu omulala omukulu oguyinza okulemesa okulima vanira vanira ng'ono bw'omulaba kati ono batandise okumubba era singa ne tukuuma kati baba genda kumubba kitegeeza nti emirimu egya vanira giri ebiri okutundula n'okukuuma ebijanjabiro twakabitundula ne babibba ate oli ajja n'asikako busibwati kati bunaku bw'abanga ajja n'asikako ng'aweza kiro ye ng'agenda engeri gye biri ebito nga bamuwaamu 10 aba alidde ekitegeeza nti vanira akuumibwa mundu akuumibwa busaale akuumibwa oteekeddwa mukuuma emisana n'ekiro kubanga kati ennimiro zino engeri gye ziri ennene bwe mubeera eno ewaka mu lujja oli ayita eri wansi n'agenda asikayo ebintu bye n'atambula n'agenda kitegeeza nti vanira ekintu ekikuumibwa emmundu kisobola okuba ekyalayisi genda obuuza abalina vanira yonna bamukuumisa mundu bw'abanga mungi bw'aba mutonotono omukuba nakasaali kuba n'abajja okubba bajja n'emmundu bajja n'amajambiya kyekikulaga muvubuka munnange nti ebigambo oluusi bye twesibako abantu ebyogera bya bulimba hiyase tuli mu expectation mu kifo kya reality kubanga expectation eri nti bw'ogenda e China omuntu asuubira nti ojja kulaba Jackie Chan n'ojja kuva China emyaka 4 tomulabyeko oba jetiri naye kye bayita reality kyeki nti sooka otuule wansi olowooze ki kyensobola okukola mu ggwanga lyange buli omu okusinza mu kitundu gy'ova kuba kati ene waffe vanira addayo nezino ennyaanya zino nga bw'oziraba ennyaanya enyo nga bw'ogiraba eno tuli balimi ba nnyaanya era abategeera ennyaanya bazifunamu
kyokka ate nze ennyaanya sizaagala nnyo kuba kati zigwa ebbeeyi ne zambuka naate waliwo abazibaza ebimuli vanira omulaba kati wano nze ndi mu ssente nze nina financial backup kye nakugambye nti buli muntu oteekeddwa okubaayo ne financial backup mbadde mbasaba abavubuka bannange financial backup gye tuba tubeera nayo esookera ddala gy'emirimu gy'omutwe okulima okulunda n'ebirala by'osobola okuteekamu ssente ne bigenda nga bidda mpola naye nga kuba no vanira asobola okuwangaala emyaka n'egiba nkaaga kubanga kintu ekiranda obulanzi kasita alanda n'omuzza wansi n'omuziika bw'oti gw'obeera onogako ebbanga lyonna sigamba nti ogenda kulima vanira muno mulinawo ebikolo maama asobola okubindaga ebikolo bye twasookera ddala okusimba nga bakamuleta 2-3 nali mu pifo bikyalimu ate tebifanga n'ebiroba kwe twabisimba bikyaliwo kati zino ssente ekitegeeza twatandise okukuuma kubanga kozi maama vanira amala emyezi emeka vanira amala emyezi 9 bino tebinaweza na mwezi ne batandise okubibba ekitegeeza bwe tutabikuuma bagenda kukola ki kati emirimu ebiri okutundula n'okukuuma kubanga vanira n'emisana osobola okubanga ne mu nnimiro mwoli oli n'akulabiriza bw'oti ng'otunudde eri n'asika kino n'enkya najja n'asika kino okuyita wiiki 2 nga buli nnaku agenda asikayo ebijanjalo 5 kitegeeza awezezza kiro ye ng'agenda afuna emitwalo gye 10 oba 15 kisinziira kuba vanira wa myezi 9 ennimiro nga bw'ogiraba tambuza ennimiro waliwo wano ennimiro nga bw'ogiraba ennimiro nnene kati oli asobola okujja bw'ati n'akikutulira wano n'afuna akaso n'akikutula n'akitwala omanyi ssente buno bwobula kati ono abula emyezi nga 8 ne baatandika dde okumubba kikulaga nti kyatunzi nnyo kyokka nze sikusindika kulima vanira kubanga oyinza okuba ewammwe taddayo obanga gwe tomwagala ebintu byonna bisooka ku kintu ky'owuliriramu mirembe sooka otuule wansi ofumiitirize tolowooza kubanga okulowooza kiri shalo wabula bw'ofumiitiriza kiri dip fumiitiriza kikyokizo bw'oba musoga ebikajjo bidde ewammwe n'omuceere enewaffe omuceere tegudda bw'obeera nga ova mbalala waliyo obutungulu watermeloni amatooke bw'obeera nga ova sayidi z'ennakasongola sayidi z'ebugerere ennaanansi zidda kyenjagala kiri bwe kiti bavubuka bannange tukulyetingewo kye bayita financial backup whereby nti singa ensi egwamu akatabanko nga korona bwe yajja ne baggala amaduuka na buli kimu gw'obeerayo ne ka backup nabagambye ku musajja gwe bayita muhanji okulaba kasajja kalabika bulungi kasajja kanyirivu naye omusajja oyo muhanji ayina embuzi ezisoba mu 3,000 weebuuza abikola ddi kwewaayo gino emyaka gyakola muve mu bigambo time tells ojja kuweza emyaka 3 mwegi lwojja ozuula nti byobadde okola byonna bibadde bya bugwagwa obanga byo tebirina makulu nga tebikugasa kati ennimiro eno kati oyo abala otanatandika kubala era ono season ejjajja kubala ono yenna gwe tulina tambuza ono yenna gwe tulina oyo yenna muto agenda kubala bubazi bwakubala season ejja nga bwe nakugambye vanira bwava bwati ku ttaka w'omusimbi n'ayambuka gwe kyokola kuba addamu nakka wansi nga bw'omulaba kati luno bwe lutuuka wansi ng'osima ekinnya ng'oluziika lwo nga luddamu lwambuka bwe rutyo vanira kulandiza gw'omulimo gw'okola kulandiza n'ayambuka bwati kubanga ye yennyini ye yeesiba kuno ku kiti ayinako ebintu ebimusiba sembira wana babirabe ayinako ebintu ebimusiba bino ebintu bye byebimukwata ekitegeeza lw'omusimbye n'omukwatirako n'omunyweza ku kiroowa kasita atandika okuloka ng'atandika okuleeta ebintu bino bye bikwata era ekiroowa kino lwaki tweyambisa nnyo ekiti kino kirina amazzi mangi era bwe nkimenyako bwe nti olaba amasanda agakivaamu nga mangi nnyo gajjira nawo kati vanira ono bw'ateeka kano akantu kano ne kakwata ne kakisiba katandika okunywa kyova olaba vanira asobola n'okubeerawo mu budde bw'omusana nga takoseddwa nnyo kubanga anywa ku kiroowa lwaki tumusimba ku kiroowa kirimu amazzi vanira bw'aleeta bino ebintu ne bisiba engeri emu ng'oggyeko amazzi gafuna mu ttaka amazzi amalala agafuna ku kiroowa ng'ayita mu bintu bino byagenda asiba ku kiki kati gwe kyokola ogenda kuziika buziisi bw'oti muno mwabalira era bw'olabagana amabeere galeese sizoni ejja agenda kubala
sekabuga sembeza balabi season ejja agenda kubala gegana amabeere muno mwabalira muno munyingo muno mwabalira financial backup ndi omulimo gwange mu Kampala ngulina naye ate mu kyalo ntaddeyo kikataka akatono koolina mu kitundu kyewammwe kyekidda kikyowuliramu waliyo abalunzi waliyo abamanyi ebyennyanja waliyo abamanyi obutiko waliwo abamanyi okusuubula obuti buno obuti bwakalitunsi obuzimba kundi kalina abaana eno mu kyalo gye bagaggawalidde kikwewuunyisa nti abaana betwaleka mu byalo nga balemeddwa P7 tubajeregambo balemeddwa ba brain failures bagaggawadde bazimbye amayu bali bulungi baweerera abaana baffe tuli mu kibuga tulina essimu ennungi n'engalo ezitukula n'ebigambo ebingi ku social media but do you have a financial backup because kyabugwagwa nnyo okutereka ebintu byonna ku ssimu emu nga bya mugaso bajja gikusikako olunaku olwo n'akalimo koolina enseetu oba okolera abazungu bakuwa miliyoni nyasifaayo lumu abazungu baggalawo omulundi ogu n'okulashinga buli muntu ajja kulaba nga atalina magezi lwaki tolina backup kati waliwo ono omulaba sente ziri wano nti obudde bwange mbubala nze omu ku bantu abasinga okubeera busy muhanji omu ku bantu abasinga okubeera busy naye weebuuze abantu bonna abalina backups bakola batya obala buddebo kye bayita lifestyle y'engeri gy'okwasaganyaamu obudde bwo kikyokola ku makya ne kikyokola ng'ogenda okwebaka okwasaganya otya time yo abamu time tugimanaginga bubi olina omulimu gukuwa emitwalo 3 olinya transport okolera land road okolera transport okolera data nojje wakane weebaka Monday paka Sunday bwe gulifa n'ekyokubiri guyinza obutafa n'okolerako emyaka 3 naye osimbye kubanga buli tusima muwogo mu kyalo tuzaawo omuti wawoza waliwo obuzibu kati olwaliro obulimbaana naddala ba Kadaama abaana abavudde bweru w'eggwanga obuzibu obusinga okubeera nabo buli bumu nti banji mulina sente miliyoni 2 miliyoni 10 miliyoni 3 ozikoledde ew'omuyindi ew'omuwarabu n'omugongo gukukutuse wenna olabika bubi kubanga obadde okola naye nga tomanyi kyazikolamu kibi nnyo okufuluma eggwanga n'ogenda onoonye sente n'okomawo ne miliyoni 2 nga tomanyi kyakukola mu sente ezo n'otandika okudda ku WhatsApp obuuza banne gayi nina miliyoni 2 nzikolemu ki nze bajja ku simu yange many people nagamba Dr. T nina miliyoni 2 nkomawo mu Uganda nzikolemu ki imagine wagenda oyagala ki osobola kukola ki oyagala kukola ki kati abamu ne babawubisa because olusi twebuuza ku bantu ba failures abaalemererwa nkugambe mu Uganda tulinamu abantu babika bisatu mulimu abali successful mubali successful mwe muli abali werefe be banaggwadde basanga lyambogo ye azaalibwa buli kimu ekiri mulimu abali wiiki nga bahamu kigundu yakola sente ze nikyazinzo muggwako mulimu bapuwa yeffe nange Dr. T nkyali puwa nkyali mwavu I'm striving so hard okubeera successful oba I'm striving so hard okubeera failure kati wansi waliyo ba failure kibi nnyo okwebuuza ku ba failure nti sente zange nzikolemu ki amagezi ge bajja okuwa ati mwana wange gulayo kapoloti munnange enensi nzibu enkya ebintu bigaana naye obayo n'akayumbako nga wakazimba eyo ekasenge ofuna we weebaka ng'okwata capital ng'ogula akapoloti akakekete upoloti bwe mu kibuga mumanyi miliyoni 15 akakekete akatalina na makulu toyina kyapa ng'oyigikamu akayu ng'otandika ng'okakuba ekifaananyi ng'okasa ku social media nze landiro takyankonkona nze neesiimye okutte capital naye miliyoni 8 bw'oziyingiza mu kyalo nga bwe mubadde ebweru w'eggwanga mu kiyumba nga mutoba mbasaba muyingire ebyalo musooke mutobereyo okwo otherwise ekibuga Kampala tukolera land road owoku mulimo newaka gye tubeera tukolerera data tukolerera kulya minwe gy'amatooke tukolera subscription TV olaba obuzannyo tewali kirala ne miliyoni 10 kye zisobola okugulira ettaka eddene mu kyalo n'osetingako ekintu ekidda mu kitundu kyo oba bikajjo oba mukyere oba nkoko oba mbizzi oba nte oba mbuzi oba ndiga oba sekkoko anything gwe kyowuliramu emirembe
Mulekeraawo ogenda ebweru w'eggwanga abasajja ne babatulugunyiza mu biyumba ne mukomawo n'obusente bwammwe ne mwebuuza ku baboyfriend bammwe kiki mwazikolamu. Abalala muli ebweru w'eggwanga sente zammwe muzisindika ne muzisindikira baganda bammwe mafamire ababakyawa. Famire zaffe zijjudde abantu abalogo. Ogenda okukomawo sente zo nga bazizoganyiza.